Ebya bodyguard wa Bobi Wine eri mutwe si birungi n'akamu era nga bukeredde olunaku olwaleero waliwo post eziri mu kubeera nga tezitambula ku mikutu egya social medias ez'enjawulo nga zino ziraga nga eri mutwe bw'atali mu mbeera nnungi era nga kino kyaddiridde olw'omanya kubeera nga te yakwatibwa gye buvuddeko abantu abatannaba kubeera nga tebategereka era nga yo poliisi yavuddeyo netegeeza nti tennaba kubeera nga te ekwata omuntu yenna yenna ali mu kifaananyi kya eri mutwe oba omuntu ali mu mannya aga eri mutwe era nga yategeeza nti bw'enaaba erina kyezudde ku nsonga zino ejja kubeera nga te evaayo officially ebire nga te ensonga zino eziyingiramu okukwatibwa kwa eri mutwe kwatuuseewo mu kaseera nga bakamala okubeera nga te bakwata abamu ku abo bodyguard ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli ba Akleu Kivumbi omuli ba Gaddafi n'abalala bangi nnyo era nga waliwo emisango girimu kubeera nga tegitambula saidi zeri e Masaka era nga emisango egyo kigambibwa mbu waliwo omuntu gwe baakuba ne babeera nga tebamuggyako ssente ne bamuggyako n'essimu eya iPhone era nga munnange abasirikale abali bakuuma ow'ekitiibwa Mpuuga be basobola okubeera nga tebayingira mu nsonga zino era ne bataasa omuvubuka oyo eyali akubibwa actually omuvubuka oyo yali wa NBS era nga kigambibwa mbu oluvannyuma okubeera nga tebaamukuba ne bamuggyako ebintu byenkutegeezeza basobola n'okubeera nga tebamenya ne kamera ye yonna yonna ne bagisaanyaawo so gyegyo n'emisango egiri mu kubeera nga tegitambula saidi zeeyo e Masaka era nga gye buvuddeko kooti yabadde eri mu kubeera nga te eyogera abamu ku abo abasuubira okubeera nga tebagenda kukwatibwa n'erinnya eri mutwe eryasobodde okubeera nga teryogera mbuyoomo kwabo abaali saidi zeeyo e Masaka nga bali mu kubeera nga temu naye bakuba omuvubuka ono gwe nkutegeeza so ngenda kubeera nga tekutirawo ensonga ezo oyongera okubeera nga te owulira ki ekigenda mu maaso era nga bwena bakuggyeeyo ndowooza kutwaleko n'ew'omusirikale eyabadde amanyikiddwa nga Samo Omala. Samo Omala yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwabadde lwajjo era nga yabadde n'ekirwadde ekya kansa gwatamanyi Samo Omala ye musirikale yakulemberamu okubeera nga te ayimiriza ekikwekweto oba protest eyali emanyikiddwa nga walk to work era ng'eno yali ekulembeddwamu Kano Dr. Kizza Besigye yasobola okubeera nga taateekawo embeera era nasobola okubeera nga ate afufugaza embeera eyo kakana nga Besigye akwatiddwa ewe era naggalirwa yali musajja w'amaanyi nnyo nnyo naye nga bambi we yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno yabadde alina ekirwadde kya kansa bambi bwe yatuukidde okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno yasobola okubeera nga ate yeetondera buli munnayuganda yenna yenna na buli muntu yenna yenna gwe yasobola okubeera nga ate akosa ng'ali mu ofiisi ng'ali mu kubeera nga ate atambuza emirimu gye bino bye bigenda mu maaso saidi ezeeyo era nga kamere nga ate mbaterawo vidiyo zino mwongere okubeera nga ate mulaba ki ekiriwo saawa eno genda wasa mu comment section ensonga zino zengenda okubeera nga tekuterawo ozirowoozako ki nga sharingirako abala tugateko mu butongole subscribinga tubeere nga tetutambulira omu fenafena kumawu n'amawulire amalala mangi nnyo tuvaawo. I also heard about it that Eddie Mutwe had been arrested. I have not yet been briefed about the details of his arrest. So I am not in position to tell you about the arrest, where he's detained, and the charges brought against him at the moment. If I get this information, I will share it. Let me ask you something, sincerely speaking. Bwe muba musobola okuva e Uganda nga mbadde mukola misana wokka n'ogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro n'oweza ssente ezisinga ku z'e Uganda kubanga Uganda wali okola misana wokka naye ebweru okola emirundi ebiri emirimu ebiri naye Uganda wali okola buki bumu naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze ssente nnyingi okusinga bwe wali e Uganda ng'ate oganye okunyonyola abantu nti kati ebweru w'oli okola emirundi ebiri towummula kati njagala kunyonyolako ku bantu mwali mukirowoozezaako ekyo kubanga emisana bw'oba okola omulimu gumu e Bulaaya mu Amerika oba e Bungereza akasente mukimanyi tekasobola kuwera mukimanyi mwenna baganda bange bamaama mwenna mumanyi so neneebuza nze nga Moses banga bebe neŋŋamba nti ebiseera ebyo wali okyali wano oba mmwe abali wano instead of okugamba nti mukola ssente entono bali bakola nnyingi lwaki temubabuuza bakola emirimu emeka nammwe mugikole lwaki temukola emirimu ebiri wano mazima nambuuze mu kwagala kaadi ya NUP ne bamugamba nti atambule ng'ali bukunya okuva emukono paka Kampala akikola kuba Namboozi yali bubi abantu baali bubi ne Namboozi yali bubi
Namboze ebiseera ebyo ng'alinganga buno bukyala obutunda emiyembe ku Arua Park nkwanze mumanyi. Ulira era mu bantu abatasana criticizinga gavumenti eno Namboze tayinimu. Namboze ennyini ye yagambako olumu one day nti abantu abatali lwaki mu Buganda mu mwesimba abantu abalala. Eryo ddoboozi olina? Ndiki? Yagambako one day lwaki mu Buganda mu mwesimba abantu abatali Baganda. Era na one example n'agamba nti batulageyo ekitundu kyonna mu Uganda Abaganda gye beesimba nga si Buganda. It was Namboze. Kati yakyusizza. Lwaki yakyusizza? Yakyusizza ayala kadi ya Nuupu. Buganda ekuba. NRM ekuba. Opposition ya opposition ntegeeza bampuuga n'akabinja bakuba. Nga ne internet ekuba. Gomulabi wa video eno. Bw'oba tolabeera tosobola kuwunyiriza. Omanye ensonga lwaki Mukama yakuwa senses 5 nti emu bw'enafuwa kozesa ku ndala. Bw'oba tolaba tosobola kuwunyiriza. Franka Gashumba. Siri intenti we nakaaba jjo bwe ngendo okukaaba leero. Nalowoozanga bwentyo. Kubanga nali mu society eyalina okundowoozesa bwetyo. Ekirwadde kyali kureti ki mu kiseera ekyo. Oyinza okwesanga nga kyali kyakujjanjabira waka. Nga tekinnatuuka ku level etwalibwa wa musawo. Ng'essaawa eno kituuse ku level etwalibwa ew'omusawo nti kisusse ewaka. Bw'eba empiso yagendanga kabina nga bagiteekerako waka. Kakati alina okugenda mu ddwaliro kumpi omubiri gwonna buli kitundu ne bakikuba empiso kubanga omubiri guweddewo olw'ekirwadde. So mu kiseera kiri ky'oyogereramu Honorable Betty Namboze bakireke weyagambira nti Oweri yesimba erigolooza twali tukoze intermarriages mmeka zaali tezinnayandaala nnyo kisose kyova olaba. Abaana ndowooza abazaaliddwa okuva mu myaka gya 2010 paka eno gye tuli abaana ababisi bangi nnyo bw'ogeraageranya ku mulembe gwaffe ogwa Muganda ogwa Musoga ogwa Munyolo. Abaana okuva ku mulembe ogwo mulimu amusaayi omutabike mungi. Kakati ensonga tekyali ya munju kuba Uganda yonna kati ffenna tufuuse ba munju. Wesinkana omugunu bitanneewala nyinza okuba mukoddomi wange obanga ye mulamu wange. Bwe nsisinkana omunyankole takyansibira wabweru kojja w'abaana be. Kakati mu kiseera kino wano we tuli n'okusinziira ku ndwadde bweri tekyajjanjabira owaka nti buli omu ajjanjabire ewaabwe. Bannange buli omu ajjanjabire waasobola kubanga kati abaana twezaddemu bakuze ne bannaffe nga mu kiseera kino ojja kwesanga nga tewaaliwo bufumbo bwa intermarriage kabire 2 okwewasa na kabire eba kabire emu. Kati abaana baffe bakuze basomedde wano beba balamuza obukulembeze. Ebukojja abo baje bakulidde baje basomedde. Ate baddeyo nga batukiikidde ensingo. Nti kiki kojja kikomeko. Angambye nzire ku bujajja. Mbwere eri ne bwenfa banzika ku lusalosalo si waffe. Kuguna omulembe. Waliwo ekiseera we twali nga tulowooza nti bannaffe abasayidi emu bali okke. Era nga n'olumu tuga mutufuze maama. Aiha. Ala haula. Lwe baatubikkulira ku bbwa ly'omumwa nabo. Lwe twamanya nti mwali bazidde lyalimu ekivundo. Nabo baali bakukkuluma. Kakati abajeere n'abajeere. Bannayuganda ne bannayuganda. Luno utawo terukyaliko regioni kubanga Museveni bwe yali yakajja. Yagenda mu b'engulu abalango n'abasalaasala emimwa. N'agattika kawo n'asokolamu ne mu wane waba oyite ojoko abeerira baki. Abakyoli bengamba abeggulu n'abasokola emimwa. Kati n'agenda ne mu balanga abeerira.
nayo n'atoolayo bw'atoolayo eyo banyiiga. Wano e Buganda abaana baayo balinga bwana bwa nkoko ng'omukulu ye Kamunye buli lunaku atoola. Ab'Ekkaramojja be twali tulowooza nti tebibakwatako beerundira butte bwabwe nabo baabalumbayo kaakati bali eno mu kibuga bagoma bagabana byakulya na kalooli tezikyali e Kampala nnabagamba. Abo baana baatwala kasooli waazo. Ab'e Kasese abaali bakyali yaddeko baabalumba misana tukunga n'enseera bane babatta n'emirambo ne bagirekawo musooke mutte nnyo then ne babaziika mu kikungo. Golowooza abantu b'e Kasese abo abaana baba nga baali b'e Kasese waliwo yali tamanyi mulambo gwa mwana we lwaki baabaziika mu kikungo era baali baagala basigamu ki tugende empola. Ab'Omwankole ne tulowooza nti bo bali bulungi ebbanga lyonna kumbe bano bakkutira bukkutizi mu bo. Kakati essaawa eno region ki Museveni gy'atasobezza kubanga by then ne CBS teyatuukanga lila teyasomokanga Buganda tewaali mukutu gwa Buganda nti Katikkiro wa Buganda bali mu kwesikani gavumenti ebitojo olwa regional tie fije twayitanga regional tier ab'engulu tebabimanyanga nga n'ab'engulu ensonga zaabwe ezimu tetuzimanya. Kakati ku mulembe guno tuwuliziganya era tutegeeraganye nti ffenna bannanga omusajja yatusina kyekimu yajja tukozesa gwe yali akaaba wekkeeyo nti omusajja ntulugunya era Abaganda be babiito n'Abaganda bakubikkulidde nti bakulimba nti batega obuyinza naye wali entamu y'obuyinza wadde yaffe ne tetuliyadde amagumba n'Ab'Ekkaramojja bakubikkulidde abaana baabwe bali ku nguudo embiriizi zibeereze ziti nabo bakubikkulidde. Kitegeeza kakati ekizibu ekituluma nga region ekituluma nga Uganda kisukkako ku biseera biri ekyatulumanga nga region nga tetuwuliziganya na bannaffe ku bizibu. Oyagala tusigale nga tukyarifaalinga Buganda azini Buganda Buganda kati nga ne Museveni yennyini gwe waleeta akukubira ekyo kyekikulowoozesa nti ate yoli omuyala taakukyayira ekyo. Mbategeeza bannange bino byonna bye boogerako nga bannambooze bwe baabyogeranga twabigezesanga naye Nambooze waawa ayagala okukozesa fomula y'emu etavaamu results ezanjawulo. Bw'oba olaba kisoboka mu kiseera kino kiringa nga bw'onaabeera ku ssomero ffe twayimbanga obuyimba omanyize mu bikwata mu ndago kusindika asitamye kuva mu buto by the yinza oswana okunvuma ne sikwanikula nenkukubira ennoŋŋo bayimbanga oyagala kubeera ani munaffe otubulire omanyi kye nali njagala okubeera nze mu sukulu kwaya nali pilot mulamba tondabira wano Genya nabuusanga ennyonyi era nga kye nali njagala obba nsigale nga nkyalowooleza mu nnyonyi mwene ensi gye yanteeka. Oba ye yalowooza okubeera dokita ng'ali mu bwakadaama leero asigale ng'akyakuba pulaani za bwa dokita kyokka ng'ate ali mu bwakadaama yeerabira ezo surviving ave mu kiyumba nga mulamu. Ebirooto bikyuka okusinziira ku mirembe okusinziira ku mbeera naye saagala mmwe bannayuganda bali eyo babakubye abantu bammwe nti bankwe. Fe waliwo ekiseera we twadigidira Kaalimba nga sirowooza nti waliwo oluyimba olujja ne ndugirirako okusinga Kaalimba. Oyo Rachel Magola tulu terwampisa bulungi nange era lwe lusinze mba nkyali awo wano wendi kwembase wennyini nakubutukawo akasajja yoliyo oyagala nsigale nga nzina Kaalimba ng'ate ntuuse ku maama miya. Ensi bw'ebeera ng'erina kye tuyita evolution n'obwongo bulina okwereveetinga bwambuke ate bweyubule okusinziira ku nsi. Mpaawo ayinza kulokingira mu mukene nti gwayina mukene ng'ate tawuni waali balya nnyama sigaana mukene yakukolera ku bizinga ekalangala naye wano wooli ekisinga okutunda bira tuyinza okuba tulina Kongo nga wano nkima yeekolawo kusinziira wooli ky'olina okuyimbirira.
n'okusinziira ku ekirwadde kituuseewa, ekirwadde kikuze kutuuka ku level ki, enzijanjaba y'omusawo ennuma y'obulwadde ye speed omusawo kwajjanjabira. Ngulyamani basudde we yaggambira ti omuntu bwakugambanga nti nno twanguwe pima sipiidi gyakozesa naawe gyogoba, eno sipiidi ya siriimu kutta yakabi, naffe batirimbulako twekubirize. Duli omusawo sipiidi gye yakozesanga okujjanjaba omulwadde wa siriimu gyakyakozesa. Endwadde yakambuwala bweba nte yagwa n'eddalu. Situyinza oba esimattuse mu nju waliwo eyabwe lwekuba omwana ng'olina okukuba enduulu neibajje naye ng'ebirala obadde osobye kwasaganyiza era nga nabo bazimba ebikomera byabwe. Manyi saagala nze kikomera, sijja ekyo kibalimba. Abamu bazimba ebikomera byabwe saagala kati yanyambe ki musotalo guli bojja omwanawo oli kuba enduulu ng'olaba tewali budde bumutuusa mu ddwaliro nga neibawo yasobola okumugayira kitaaba nga yakiinako idiya gwe tobirina oli wa mu kikomera. Amugayire kitaaba awandula ku butwa. Naye ng'ebirala byonna obadde olowooza osobola obyemalira naye ekituufu kiri nti waliwo ekikusukkako, eno endwadde etususseeko. Kubanga n'abo be muwaana bwanika mu bigambo bye yagamba ekizibu kya Uganda Buganda, kakati olw'okuba ye ali ku sayidi endyankuzibwi mu budde obwo kyekyali kimuyisaawo. Kati essaawa eno agambye aba opposition nti balabe ba buki ba Buganda, kisaawa eno kyekimuyisaawo kubalwanya. Kati omulabe wo bw'aba amanyi okukyusa enzannya ebiseera ebisinga tomukkiriza kukumanya nnyo kulemeza mu nzannya emu nti Abaganda we beeteeka babeera mu kalimba. Abaganda n'abanyolo bannabbanja ab'amafuta abanyolo ne bano abaana baffe ab'ekkalamujja abagalamujja bali be baasalako emimwa fe abalaŋŋo. Kati musonde busungu buli omu n'ekimukoleddwa yanje ensonga mujje tubaluke, kubanga amaanyi amatono gakola amaanyi amangi. Eri eddala erikomerera enju balipangisa bitundu bya miti, amaanyi amatono bwe geesika gatuuka waggulu. Kati batambuza ono muli wankwe, ono muli wankwe. Eyavaayo n'akola statement fenga Abaganda you crash yunga yatuwaana. Kati weevuye mugamba atusobola akyusizza takyalina budde butukwatanga egiraasi koyo tubembeekeriza naye nga luli yayogera ati obukulembeze oba obufuzi oba strategy y'okubitwala teringa musungi gwa nju. Kuba naligambye tegulinga nnyumba n'ennaku zino ennyumba bazimodifyinga. Niteringa musingi gwa nju nti gwo bagugotamu oluvannyuma kuzimba. Obukulembeze bukyusa ekifaananyi eva okusinziira ku mulembe y'ensonga lwaki abalina certificate ennaku zino mulina seereza. Gubaleke kwenga kyekiriwo ate ekisobola bakolera ssente seereza kuyinza okukuweerereza container weerye mu Mombasa seereza certificate tekyayinza kubimala. Gwe lwaki oyagala system yange ereme ku updatinga ng'ebyobufuzi bya updatinze oba ng'endwadde emaze oku updatinga eri ku 99% mission zaayo okutuukiriza ffenna tubaluke tuveewo nga nkozeseza strategy eyo kuva dde okugirwanyisa naye eganye tugezeeko ekirala oba newankubadde amawule tegooca mutima naye agali awamu ennyama terumwa. Temuwuliriza bano bagashumba bano ba Buganda ekuba oba abeyita Buganda bakuba opposition ya opposition ekuba internet ekuba. Tetubanga tuli mu training esembayo nga bali mu kuba ba player baba batebye endobo oba ba defender baba basobola okudefendinga Messi bamulema zendobo. Abamakati ga balina okugusomba bagukusombera omutebi atebe endobo. Era lwaki kati ng'obudde bumpeddeko mwe obudde buweddeyo tetulina budde
Franka Gashumba oyina ekirala wewakonye nti yajja afaanana bubi tayinza kwagala Museveni agende. Museveni yajja afaanana atya Muyobota asooka kyamumalira. Bwe twagenda mu ya Lule mwali nga minisita w'ebyokwerinda super minister swatosala okugwa kwa gavumenti ng'era teyamatira. Nagenda mu yabinaayisa naye n'atamatira naga Obote esooka okomewo kubanga ye yali deputy chairman wa high commission yateekateeka okulonda oba army commission yateekateeka okulonda. Lwaki tebyamumaliranga bwe kiba nti yajja afaanana atya? Ffe mwana Adamu tetukkuta, ffe abaana Adamu tuli babi nnyo ate ng'era bwe butonde. Omwana Adamu bw'asaba Mukama akawundo olutuuka amaaso gaddamu kumulengeza benzi kawundo agimanyizizza amaaso bwe bameka agamba nenfuna ekyalo ekyo bwe nkifuna siddamu kwenda. Owulira buyimba omumanyizizza amaaso nondaba ng'eyaffe edinga nga bikyuse. Kakati tolowooza nti ebirooto bya Nambooze kubeera MP. Nambooze ayagala oba okubaako speaker oba prime minister oba minister kyokka ate mu gavumenti entuufu gye yeereetera. Kajimbe mulokompoke nja kujja okusomesa ku kye bayita backup pass ku defender n'ennyanda. Backup pass defender gy'alina okukozesa ng'aguzza emabega. Omupiira ogudde emabega gutegeeza twetereze tuddemu tulumbe. Oba oyagala gukkatira mu ggoolo tunaddamu tugende wali tugumanyi naffe tugizzeewo. Ngamba nkolera mu negatiivu. Oluusi emikono egyo egy'ekitongole ekikettere ebweru w'eggwanga oluusi gijjanga emijunyi era gijjanga emituufu nga kizibu nnyo gibuuka singa tobeera mugezi kimala. Naye era mu kyo mukyayinza okubaamu obupapula okusiba akapapula. Naye otubeera mu mazzi ng'eryato libbira malanga nnyo neiba byasuulayo nga tonnasuulayo. Enzokwa ne byosudde byalonda nga apakira mu yiye. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.